Ayi. Mugamba mutya Kampala Uganda, mugamba mutya bannamasaka, mugamba mutya bannajinja, mugamba mutya bannambale, ogamba otya Chali wange Edimo, ogamba otya gwena ampuliriza. Gravity wakusabula Sesabati. Sesabati agambye ngenda kusabula n'ebyo bimu ebinene bigenda mu maaso n'okuba nti bigazi bw'ofaanana ng'ekimane gw'otiisatiisa. Jangu ku kololo, jangu ekololo ku gate ya green, osooke olabe kyengenda okukola. Gravity agambye nti nkimanyi ojokinga nnyo naye tomanyi gw'ojokingirako. Omusajja omutujju ayagala kutujjula, ayagala kutemula Sesabati. Sesabati avudde n'amugamba nti tolina by'oŋŋamba, ngenda kusabula n'ebyo ebiyindo biyongere ddala okuba nti bigaziwa. Simanyi lutalo luno lunagwera naye ng'ate kyonna kikiri kijja kugwa. Simanyi basponsa bali ready aba SM osobole okuba nti obateekayo tukomewo bulambalamba. Gravity wakusabula Sesabati. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli, amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, number 1 rich boy ya Maxud Junior made in Uganda. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti yes musaayo amaanyi n'omwoyo okusobola okuba nti mubeera naffe ebbanga lyonna. Wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Gravity alangiridde olutalo ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Sesabati. Sesabati ono ebiseera ebisinga kyali nnyo wa spicy era nga comedian oba oliawo be bamu ku ba joking comedian be tulina ku internet, nti ono tagenda ku stage wabula akola content agenda mu maaso n'okuba nti atambula ku mikutu musoma butabo gi Facebook mikutu nga gi TikTok emikutu nga gi Instagram era nga gye emikutu gye giri ku YouTube, nti agenda mu maaso n'okuba nti akola content we mpola mpola. Recently Gravity yagenze n'alinnya ku stage bambi ng'alina kikyala kye kiri ekinene ekigenda mu maaso n'okuba nti kisunda amabina mpola mpola. Gravity ku show n'agenda mu maaso n'okuba nti agikuba mpola mpola. Omutujju yasobodde okuba nti ayitamu ku stage yabadde y'ebibaawo yogayoga paka ku ttaka balonze mulonde mpola mpola paka ku ttaka Gravity ne balonda mulonde era nga Gravity mpola mpola yawonedde watono okuba nti yafa. Basobodde okuba nti oba oliawo ebintu babyogerako nga bagamba Gravity akozesa energy mungi nnyo ku stage era nga oba oliawo kyekyamuviiriddeko okuba nti amenyeka ate nga teyebalidde stage yabibaawo. Yagenze mu maaso n'okuba nti aleeta mukyala we kiro 10 okusobola okuba nti entertaininga abantu mpola mpola. Amavukuulo oba mafaabuuko mpola mpola yasobodde okuba nti anyenya ebbina mafaabuuko n'amenya stage wano nno. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Uncle Sesabati yasobodde okuba nti genda mu maaso nakola kiripu nagamba nti komanyoko lwaki mutulimba mbu stage yamenyese nga gwe kenyini mwagenze mu maaso n'okuba nti mukola obwo obuntu bwe mukola obwo ng'oyagala kuba nti otrendinga mbu oyagala ekiyimba kyo kikisimbudde kisobole okuba nti kifuna attention. Yakoze skit eyagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo nga esesa nnyo nti mboli azina oli agodde akasajja ne kamugamba nti komanyoko. Wano nno Gravity yasobodde okuba nti agenda ku mikutu gye egya social media n'atandika okuba nti afyuma mpola mpola. Gravity yagambye nti Sesabati kimanyi ogenda mu maaso n'okuba nti ojokinga nnyo era ng'egenda mu maaso n'okuba nti oseka nnyo, ogenda mu maaso n'okuba
nti okola ebintu ebitayamba n'ogenda mu maaso n'okuba nti omanyira naye kankubulire buladi nze bampita Wabuyo Gelson mpolampola Gravity Omutujju njagenda mu maaso n'okuba nti nkunoonya naye ate bwe nakunoonya tekijja kubeera kirungi. Gravity y'omu ku bayimbi bambi abali violent ebyaddala nti akuba n'okuvumaavuma awemula ebigambo ebinene era nga oba oliawo ekigambo kye bayita ennyama takityamu tuyinumamu mpolampola. So n'olwekyo omuvubuka ono teyakomye ku ekyo yagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo akwata essimu nambalamba n'akubira Sesa but n'atandika okuba nti amuvuma agagambo aganene n'okuba nti oba oliawo amwemulira ddala ng'amugamba nti ebyo by'omanyiira abantu abalala toddamu kuba nti obimanyira nze njagenda mu maaso n'okuba nti nkunoonya ate bwe nkunoonya nkusabulire ddala ogenda mu maaso n'okuba nti nkakasa nga sinaba kuba nti nsoma ku reply za Sesa but so kompezi comments z'aba Gravity awo tulabe abaana kye bamuzeemu. I think to me Gravity ekyo kyokola nsuubira oba oliawo yes it doesn't protect your brand as you wish or you think, it just breaks you as a person. Ani yasoose okuba nti oba oliawo kusoma ku comment za Gravity wano mpolampola mukyala mukulu kasome ku comments bamuyita Ndawula Faluku, look for those who made a fake stage instead or else look for Sesa but and you thank him for promoting your fake song. Okay, ono yavudde no Faluku yavudde n'agamba nti before nga tuna looking for nga tonanonya Sesa but genda mu maaso n'okuba nti onoonya aba bagenzi maaso n'okuba nti bakolera stage enfu era nga ng'ebyo byonna byonna tunaba kubikola nga bw'oyagala okuba nti obikola n'okwerabisa genda mu maaso n'okuba nti webaza yes Sesa but promoting ekiyimba ky'ekifu ekiyimba kyo kitusumbudde mu kifu so genda mu maaso n'okuba nti oba oliawo omunoonya ogende mu maaso n'okuba nti oba oliawo omwebaza olwo promotingako ekiyimba kyo ekifu. Bannange mumanyiira oluyimba lwa Gravity essaawa zino zizimu ku nnyimba ez'ettabbo mu Uganda tusimbudde lukuba bbaala Gravity oba yalagala nange simanyi Saviour Ronald yavudde n'agamba that board of Sesa but will beat you flat, just let us enjoy our comedy. Oli yavudde n'agamba nti ogwo omubiri gwa Sesa but muganda wange gujja kusabula otye n'okutya gujja kukuba flat oleme kuba nti otobayo ne kyoza era nga muganda waffe ffe tuleke tunyumire comedy waffe ebisigadde gw'amanyi mpolampola bamuyitaani Saviour Ronald. Shami Vidi yavudde n'agamba thank him for promoting your song because in my village we never knew this song exists but because of him we already vibing on it. Ono Shami Vidi avudde n'amugamba nti genda mu maaso n'okwebaza Gravity olw'okupromoting oluyimba lwo kubanga ffe ku kyalo ewaffe Jembera oluyimba lutubadde tetulumanyi paka lwe yagenza maaso n'okuba nti aluvibingirako n'okukolerako eyo comedy we oluyimba ne tutandika okuba nti tulumanyi so n'olwekyo nga tonnaba kuba nti omukuba sooka ogende mu maaso n'okuba nti omwebaza kubanga akoledde omulimu gw'amaanyi mpolampola tusobole okuba nti oluyimba lutuuka gye lutuuka mpolampola. Fred Ojambo, this tune is now Uganda's best but this comedy clip is more killer. Tusimbudde nti lwerimu ku luyimba olw'ettabbu mu Uganda assaawa zino lwe tulina e Kampala oba mu Uganda naye ate comedy yalutaddeyo nnyo nesobola okuba nti erikola ki erusitula era nga comedy gye bakoddemu eyo content yasinga okuba nti atambuza oluyimba so n'olwekyo nsuubira Gravity comments zo bafanizo ze bageze mu maaso n'okuba nti bakugamba ojagenda mu maaso n'okuba nti oziraba mpolampola era ozibalemu amakulu mpola. Natuhaire Judith yavudde n'agamba are you going to look for him because his video is selling more than your video for the song that is Walaji. Natuhaire Judith yavudde n'amugamba nti ogenda munoonya kubanga video clip yagenze maaso n'okuba nti etunda okusinga video y'oluyimba lwo oba y'oluyimba lwo n'ateekako mbu that is Walaji mbwako kabi mpolampola Gravity tanywa kabisi ekitegeeza video ya Sesa but obuli agenda maaso n'okuba nti promote etambula bulungi ng'omuvubuka yafunyemu omutima omubi omukyamu gwagenda mu maaso n'okuba nti yawulisa but that is not the issue. Mpolampola Juma Style Ben Maliki yavuddeyo Juma Style Ben Maliki yavudde n'agamba nti I like the way comedian promote Ugandan songs but songs just because it is also their source money bambi so keep just ayagala nnyo engeri ba comedian be Uganda gye bapromotinga mu Uganda music era nga n'avayo n'abaga
nategeeza nti engeri yokka gye basobola okuba nti bafunamu akasente. Big up on yourself, Joma Selbin, Marik, mpola mpola. Zaina Zarin Naka yavudde nagamba, this man you're looking for is my neighbor, so I can find him, I can help to find him. Ono omusajja gwononya Sesa bati wetawanya neighbor wange, nsobola okuyambako okuba nti obaoliawo mufuna anytime womwagalira. Obuyambi yabufunye dda, ye Gravity yaluddewo okuba nti anonya omusajja. Namubiru Shami yavudde nagamba nti you going look for him because of the challenge video. Go at your own risk. He is waiting for you. Waraje omunoonya olw'okuba yakoze challenge video, genda omunoonye ku lulwo kubanga akulinze Waraje gwe oba mwenge gwe. Mpola mpola abantu banyiivu ddala. Prince Chan yavudde nagamba but for real you're going to look for him. What for instead of looking for those people who made a perfect stage, now you're going after an innocent man. That is a fucking shit mind, bro. Ebyo byogamba, that is a fucking shit. Genda mu maaso n'okuba nti onoonya abakoze stage enfu olwo nno osooke ofune abo oleme tukoya. Sesa bati si mutiitiizi naye yavuddeyo n'agamba bw'ati, Banange, I heard that Gravity is looking for me, which kinda shocked me. Hope it's a joke. Because of a video I made yesterday, he even called me. Honestly, I think content creators, especially me, we have contributed so much to the Uganda music industry in this digital era, adding a touch of creativity and humor to best market our music on another level. And I have also done many video challenges promoting Gravity's music, which I have hit more views, but it seems you're not available, as if I'm the one who organized the stage which worked against the law of gravity. Omutujju naye before you come, make sure okoze ekiraamo bro, kubanga ngenda comics-inga nkukalange kalange ate male nkubobonge awo olyoke omanye nti that comedians also don't joke. Location Kololo ku Getia Green eriko kamera n'embwa ssatu. That is where I stay. Tobula blood bwe kasita olaba akapande akagamba nti enter at your own risk, oba oyingiraawo wennyini tukimale. Gravity Sesa bati yavudde nagamba nti bannange mpuliddeko nti Gravity Omutujju agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo anoonye era nga gano amawulire gagenda mu maaso n'okuba nti gantiisa era nga kansubire kusaaga nti Gravity agenda maaso n'okunoonya olw'okuba nakoze video gye nakoze olunaku lwajo. Honestly mu mazima amatuufu ba content creators oba comedians bagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo babako kye bagatta ku art industry nga abayimbi baza okuba nti bakola oluyimba nabo balina kye bongerako okusobola okuba nti batambuliza music we Uganda okugenda ku another level, especially ku guno omulembe gwa internet oba omulembe gwa digital. So n'olwekyo ate nga waliwo ne videos nyingi zali nkoledde Gravity Omutujju. Nakola challenges nyingi ewa Gravity Omutujju, naye byonna kati kirabika abyerabidde. Kati agenda maaso n'okuba nti anoonya mbu alinga agamba nti nze yategese stage oba oliawo yagenze maaso n'okuba nti emenya amateeka nga Gravity Omutujju bw'ayagala. Mpulidde onoonya Buladi naye ng'ate nange wendi nkwetekedde jangu ekololo ku gate ya Green. Mpola mpola ku gate ya waliwo embwa ziri ssatu kugata n'akapande nti enter at your own risk. Bw'otuukaawo ogenda mu maaso n'okuba nti okonkono oyingire tusobole okuba nti oba oliawo tukimaliraawo. Oba oliawo Gravity specifically omusajja yavudde namugamba nti byogenda maaso n'okuba nti otiisatiisa abantu tiisa balala, njagala oje oba oli musajja ekimala osobole okuba nti okonkona gate oyingire tusobole okuba nti tukimala. Ebyo byogamba nti ogenda kunoonya nange ndi ready okuba nti nnoonyezebwa mpola mpola. Comment ku social media zatambudde bwe Lydia Kemon yabadde you will face it rough. Ogenda kuba nti osmilinga rat, you will face it rough,
you will face it, laugh. I don't know what she meant there. Like Namusoso Thomas Yavude, never make a mistake of fighting in a place where there is no one to separate you. Thomas Yavude nagamba nti atogeza kukola nsobi yonna kulwanira nga tewali muntu agenda batawuliza kubanga eritujju liyinza okuba nga likutujjula saawa zonna ne likutemula ne likumalawo. So n'olwekyo making sure we mugenda okulwanira waliwo abantu olwo nno osobole okuba nti otaasibwa kubanga oliba mwoyita mutujju asabula alinaito immaculate. I like the way how you train someone. Yes, I like the way how you train someone by faking news. Says about Gravity should even pay you because his song is trending everywhere. Tusimbude is the best song so far since January. Don't cease fire. We are behind you, Sesa. No. I need to imagine. Jabulina gamba ati njagala nnyo engeri omusajja njagala maaso n'okuba nti training olw'okuba fake news oba olw'okuba amulira makyamu. Says about Gravity I know kuba nti akusasula kubanga omekinza oluyimba lw'okuba nti lutambula kubanga January etandika tusimbudde lwe ku luyimba lugenda maaso n'okuba nti luzimba era luvimba era nga Sesa tukusaba tozikiza muliro ffe tuli mabegawo mpola twist. Then Savudina Gama himself can't stop laughing when he looks at the bulldozer, the stepping in a swamp. Yeke nyine Gravity omuntu tutasobola kuba nti alekera okuseka nga laba bulldozer egenda maaso n'okuba nti erinnya mu ntobaze kati mbw akunoonya bikigoli bulldozer ye bakulabako obulabe bwe bati n'atandika okuba nti aseka tani kyagenda kuba nti akokola. Keynes Yavudina Gama my lord I wonder even the Gravity itself can't fight. Takumalako mirembe ani eyamugamba agwe takumalako mirembe ani yamugamba agwe mpola. So those are the comments we have read about here. Mwebale kumanti mutambula naffe amajje ndeboze bamutanta mijim. So Gravity I think it's high time okuba nti oba oliawo otandika okuba nti wetegeeza comments. Nze kimanyi Gravity you're trying to pull up a stunt oyagala kuba nti okola mawulire which is okay but still I think red procedures zolina okuba nti oyitamu kimanyi industry etambula na showbiz. You're trying to make news and training everywhere trying to get that comeback okusobola okuba nti okoma. Gravity y'omu ku bayimbi sijagamba nti mu covid basirise yakubawo kanyaba akagenda maaso n'okuba nti kalumba genial zamba after there abadde music we nga gwata bwatyo abadde fake. So yasobola okuba nti afuna akayimba akasobola okuba nti kamukomyawo mu ndongo. Akayimba ako bakayita tusimbula is a very nice song anti botunulira akagenda maaso n'okuba nti kakola mu mabaala bulungi. Kizibu nnyo okugenda mu bbaala ne batakuba tusimbudde baba batyo enduulu egenda maaso n'okuba nti ekyakkawo. So n'olwekyo Gravity Omutujju y'oluyimba yalufunye but still music atambula n'amawulire so and he wants to be relevant all the time. Yasaze okuba nti akyekolera nga ye omuntu nga tataddemu majja n'asobola okuba nti alumba Sesa. But another thing is abayimbi mulekerawo like guno omulembe gwakyuka. Gravity guno omulembe gwakyuka. Abantu tebakyalwana. Olaba ne Chameleone yasobola okuba nti akakkanako. Chameleone takyalwana. Palaso tebakyalwana. And I think those people are more powerful than you even physically. Basobola okulwana basobola okukola buli kimu but because bategera nti ensi yeetaaga mirembe tebagenda maaso n'okuba nti bakola ebyo byoyagala okukola. Awo twavaawo ebyo nja kukuba ebikondo simanya nkusibire mu ttoyi simanya awo twavaawo kati tuli ku mulembe mulala. Omulembe gwe tuliko gwakuba nti oba oliawo omuntu bwakunyiiza mulekaawo tambula twamuza obulamu mu maaso kuba ndongo. Kuba ndongo oyo Sesa bati wagudde ku stage siyagambye nti otekewo stage ey'ebibaawo like honestly Gravity at your level olina okuba nti ebimu ebintu byekyusiza nti tosobola kuba nti olwanira ku gundi yambaawo n'ogamba nti okoze nnyo naye kati buuyo oli ku stage gy'oliko yabibaawo oleese omukyalo omunene agenda mu maaso n'okuba nti azina gwe naawe oli awo ogenda mu maaso n'okubuukabuuka. What next? Kiki ky'osuubira ku stage eyo? Mazima ddala bw'olaba stage eyo bwetyo you entertainer. Gravity y'omu energy king be tulina nti osobola okubuuka osobola okukola buli kimu
kati ogudde olumaze okugwa omusajja akuzanyemu yekontetiwo naye agenda mu maaso nokuba nti atambula ate ofuna omutima omubi ogenda mu maaso nokuba nti omutiisatiisa nga bw'ogenda omukuba nkulindiridde omukube nange nja kukulaba bw'obanga ogenda mukuba nkulindiridde omukube olwo tumanye nti oli musajja nnyo naye ate gravity bw'omukuba nange nkunoonya nange nkusabula ne tulaba naye ng'ate nsobola osabula gravity omusajja empologoma bw'etyo aba nsaaga mwebale kuba nti mutambula naffe abampita ntambi jimuso Richboy Maxud Junior subscribe nga tutambule ffenna mpola mpola. Ange kati njibobonze. Ange kati njibobonze. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.